Popin Media. Langa tunayambibwa mu kitundu kino gwelonda manvuuli buli w'osanze okuviira ddala ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ye yatusindise mu bitundu byaffe tujje tuyambe abantu nga tusindikibwa omubaka waffe Engineer Frederick Salikafeero. Obudde nyiza okubulya kubanga bentandika okwogera ku Engineer ono mumanyi bulungi bwe twasoma ebintu ajja bitegeera bulungi kubanga mwana mugezi buli kimu akitegeera ate Engineer asobola okusengeka buli kimu. Yes tugikwateko yes tukole tutya yes akamwanyi yes ono si byali power kale kunga Uganda kunga Kyagulanyi kunga Ntenjeru North kunga Engineer Salikafeero kunga NUP kunga Umbrella kunga. Kubategeeza nti nze asaba akalulu n'obuwagizi bwa okutwalizaamu nga njagala kubeera omubaka wa Parliament wa Ntenjeru North ng'akabonero basebo ne banyabo nakubategeeza abatamanyi ne ku mulundi guli nali mu kalulu naye akabonero yali Ntebe naye nenkimanya nti oba okutambula amangu tambula wekka naye bwe oyagala okutuuka ewala tambula ne banno. Ensonga lwaki ku mulundi guno bitundu byonna ne bakkiriza kati ndi muluka gwange ogw'ebuyobe era badde bambuuza buyobe agamba kiye naye nkakasa nti buli bigenda biraga bigamba ne buyobe naye yakkiriza nti akalulu ku kifo ky'omubaka wa Parliament wa Ntenjeru North banayo kamu kokka ka Engineer Sali. Basabo ne banyawo ebyo byonna ebinjogeddwako byenkola mbikola lwakwagala kubanga teri n'omu ankaka ate nga mbikola ku ekyo ekyemba mpakasiza Mukama kyabeera mpadde era njagala okubategeeza nti ebyo ngenda kwongera obikola butuufu bwabyo. Kasita omuntu abeera nga ayagala okukulaakulanya ekitundu kye bannange njagala okubategeeza batuuze b'ekyanya nti omubaka ayinza n'okuba nga ali mu kibiina kyenyininyini yakivuga ku ssaawa eno naye bw'aba talina mutima guweereza bantu era obuweereza bujja kuba bwa munguuba abantu bajja kweyongera okuyaggayagga naye nkakasa Ntenjeru North endozezzaako kubanga ngiraze nti akaliba ak'enduulu bagira ku mugonga naye ngenze ndikola mu busobozi bwange era ensonga lwaki n'abeebusaana eri bonna abamu betakwataganya lulimi luzaaliranwa nabo bakkiriza nti ekyamaze omusajja ono Engineer Sali yalina waaka. Basabo ne banyabo njagala okubategeeza nti Ntenjeru North tetukyetaaga bigambo, twetaaga bikolwa era omukulembeze yenna kati ng'omubaka aliko ng'amaze emyaka 15 nga afuga ate ku ssaawa eno bw'abanga kyasobola okukola kwe kuleeta ebyo ebisajja ebikaabirakaabira mu bantu nga bibikula abantu nga byagala okukola n'erinnya lya Engineer Sali ekiba kitegeeza nti kabonero kangukulala omubaka waffe takyalina byasobola kuzzaako era Ntenjeru North yeetaga kati ate ebirowoozo ebipya teri muntu yenna abirina ali omu yekka ye Engineer Sali. Okubategeeza bulijjo bagamba nti no abalonzi bafaanana n'ababaka be balonda naye ku ssaawa eno mu Ntenjeru North kimanyiddwa mu Uganda yonna nti akiikirira Ntenjeru North in Parliament musajja Bobbi bwekityo bekimanyiddwa naye kaakati ku mulundi guno okakasa tugenda kukyusa
erinnya lya Ntenjeru North ku ntikko era Uganda yonna emanye nti akiikirira Ntenjeru North mu paalamenti ye Engineer Sally. Bannange nabo bategeeza nti Ntenjeru North yeetaaga engineer, Kayunga yeetaaga engineer, ne Uganda yonna yeetaaga ba engineer. Ba engineer Uganda be yeetaaga si mulala nze Engineer Frederick Sally Kafeero ava mu luka gwe Buyobe Kyalo bakakasa nti ffe bennyini ffe tulina okwezimbira Buyobe. Kati ku mulundi guno nze nvuddeyo Engineer Sally okulaakulanya Buyobe. Kakati kyemulina okukola kiri kimu, muwagire Engineer Sally ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gujja mujje mu bungi mutiikinge Sally Frederick baka Parliament owa Ntenjeru North. Ate era mbasaba nti ku lwa Uganda empya etali mu mabunya etali mu kwekwasa kwonna mutiikinge Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kibiina kya National Unity Platform. Banaye mbakakasa byenkozeko mbikoze ate era nja kwongera okubikola. Emyaka 15 ekimala kiba kimala. Omuntu abanga akulembedde oba afuze emyaka 15 ate nga alina ebisangosango byali mu kudiringa nabyo, kiba kitegeeza nti omuntu addako ye Engineer Sally omweteefuteefu obulungi okutwala Ntenjeru North West. Bangi oluusi abagenda ne batambula nga mubalabe eyo nesa mubagambe nti oli bw'aba ayagala ekisanja ekyokuna ng'ate waakata kyalina byonna byonna bye basuubira nti nno omubaka aliko asobola tobikola mu kisanja ekijja, mubagambe nti byonna bagwe Engineer Sally yajja okubitereeza. Tukyalina bingi ebyokwogera naye olwokuba wano wewaffe wano wempitanga ngenda muka tujja kweyongera okubina naye ate kijja kusingawo nga Engineer Sally akomyewo ekyanya nga ye mubaka wa Ntenjeru North.